St. John Kama. Oluvannyuma lw'empaka z'amasomero eza Buganda Cup ne Kabaka Cup okumala akabanga kawera ku mazizanyibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, zino zikomekezeddwa ng'oluzannyiro lw'akamalirizo luzannyibwa ku kisaawe ekya Mutesa Memorial Stadium ya Wankulukuku. Omupiira ogw'ebigere ttiimu y'essomero lya Mukono Kings Yeeziwangudde eno ng'ekubejjana ne SS Bombo goole mu kubeerere. Omukungu Michael Kirondo omutandisi wajjana ne SS Bombo yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okutandika empaka zino eziyambye nnyo mu kutumbula ebitone. Obwakabaka okuteeka emipiira gino kituyamba okusitula ebitone by'abaana, ate kirungi nti emizannyo gino tegiri mu mupiira gwokka, bali mu mizannyo egy'enjawulo, volleyball, football ne netball. Tulowooza nti kiyamba okusitula ebitone kuviira ddala wansi mu primary, tusobole okuliikiriza ttiimu y'eggwanga enkulu. Robert Kiwanuka ssentebe w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu bamusaayi muto ekya Uganda Youth Football Association agamba empaka zino za mugaso nnyo mu nkulaakulana y'emizannyo era naye yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okuzitandikawo. Tulabye ebitone eby'enjawulo mu baana abato era ndowooza ffe nga ffe abakulaakulanya omupiira era abagutwala mu maaso tulaba nga the future of Uganda is bright kuba abaana abato bangi abazze okuva ku under 14, under 16. Tulabye Janani wakati wa Janani ne Mukono Kings. Obwakabaka buteeka amaanyi mangi nnyo mu by'emizannyo okuviira ddala mu baana abato. Omwana wotamuzuula nga muto, talenti zifa nnyo wakati awo ng'abaana tebafiiriddwako. Ensonga lwaki twateeka ku kalenda y'Obwakabaka empaka z'amasomero okusobola okusobozesa abaana bano okuzimbibwa nga bato. Amasomero agasobola mu 10 geeteebwa mu mpaka zino nga gavuganyiza emizannyo okuli omupiira, okubaka ensero, woodball, handball n'emirala.